Mwema bigatoyinza kifuna. Bw'aba ayogera bamunzikiza. Yakulira akabinja. Yakulira alukasambulege. Kibayita collective punishment. Nalumanya ne Salumanya. Abasiraamu bajjanga kujja basaalire mu muzikiti kawaayiro kali mu ndagala. Abayudaaya bajjanga kujja balambulewo be banaabaagala okusabirawo bagende ku Western Great Wall. Yali basengula buli kimu ne bazimba amayumba ne baleeta Abayisirayiri nti kati okuva wano wammwe. Kale ku Dance Pro Media kwa tuli munange nona ko lwalero DJ Dance Pro zembera wonze nditula mu waneno banange nemba kuletera ne bakusoka ne bakusotolera ensonga ez'ebyobufuzi eza entertainment nkwanirizaako nyo munange neera gwa yekumidde ku mukutu guno Dance Pro Media yanja okutegeeza ko batova kwabe nawe bisokere wala ne bisasana okategedde byona bisoka wala ne bisasana kale munange nona ko lwalero ile lumeka Lero 19 sewo. Mwezi nyo kutambula mashallah naera tusabe Mungu agutuyise mwaka kuno nabo sebo bwana ngawo busaga kitufu abiri mwe ali kuno naye kugenda kuba myezi ebiri bali can you imagine kale no kuno kwesonga oshoka ne baza mukama jajaliwo jadalia we yagala teya kuba kumukono kitufu kale ngawulijo tuligweze mu program kasola omukulu ono kasola bakuono gomanya political analysis yeyingidde tula kalira oyire ebyobufuzi ato lwalero kirala mukko lwalero soke basunira ko katono nnyo kama nyumbi ona kwa emundu eseka ddala muulire emundu eseke Gaza wati Gaza bakuba emundu egize naye njawo okutegeeza watugira kusosotoera Gaza bova nga tomutegedde bova wala mutegedde Gaza na kibalwanya na lwaki balwana na bayima ku nsonga ki bayima basinzira ku nsonga ki tula kalira omukugundi naye kale olw'obukulu bw'ensonga eyo njala okujuza baganda bafa ba Skypins Tours and Travel basanga wali kwa Luna Mall entinda oyagala genda bweru oyagala genda Canada oyagala mu nsi za Europe Bungereza, Denmark, Poland, nazo hizo kuloza keza abazungu ezo. Yagenda ko mu America, Canada, bagenda kufunira visa, bakufunire passport, bakufunire air ticket ngomulimo ogugo gumugo kagenda kutula ku nyonyi ate mwana batola bikengo ogenda okukakala by'emirimu side ze. Oboni na sente obatolina bagenda kukutwala bebanda fa Skypins Tours and Travel. Songa ne oboya kulambula ko mu gwanga munda mu gwanga Uganda bakutwala. Nebo bedo yagala genda kulambula ko mu America mama ngazawerera ddala togenda kupaka sayo era bagenda kutwala ba Skypins Tours and Travel so bacha ida kwali kwa Luna Mall entinda obano bakuya ku 0709 707 197 0709 707 197 oba no bakuya ku 0 emunya mukaga musanvu 3 mukaga mwenda 0 ngambi enti 0 emunya mukaga musanvu 3 mukaga mwenda 0 bebanda fa Skypins Tours and Travel wali entinda ufu obonye okujugiza abaganda bafa Stream Live Avenue 120% production boba kolabolango bibategeera byokka anything concerning production kolabolango wa audio bulango wa video nanga bana basanga lukuli wali machinde kuba erigende lukuli awo nga bakava ko Starbucks empieri awo obasange wa Stream Live Avenue 120% production atenga newe oyagala posters oyagala banners oyagala zi bonobo flyers oyagala teardrops Stream Live Avenue bena babirina era tukawo ojja kubeera enamba eyizo musanvu 53 802 847 zo musanvu 53 802 847 Stream Live Avenue 120% production. Mukulu. Yes, otya no. Ndi bulungi. Mpozi gwese. Balamusiza nnyo abalayi ba program eno. Erinnya Zero Dino Mugema Mutunzi w'ensonga. Bagayiza okuwuliriza okulungi ng'omuwanjuzi wayanjudde. Kale banange nze mbagamba ebyo by'olwaliro mbagambi nosere ndibbako gwe nabibye nengamba kwe nati yayo kwesifa nyo kubategeeza no nembagambe esaawa zo tulimu ze tukoze program eno ja kwewunya
naye nkugaye bwe nalye bino ne ngamba ate wa Skype hizi tuwa za twako yagaye bakole be yagale yaga yagale kati tukole ne Mungu akwata habari munange Gaza chika zimanyi kimuje mundu esekane simanyi kalusomba yani nsonga kizi eryawo y'omuzinzi kituufu munange kakati nga bwogambye okutunulira olutalo luno lwa Gaza ketusooke tulabe ku background lwatandika lutya era lwaki balwana sikyobuzza kyennyini we tuli wennyini we twagala okutunulira obwakabaka njawo kutegeeza butunulidde ensonga emu what are you Gaza kyeki ono lubadde luzungu batukategedde luzungu tutegeeza poza awuliriza abafe naye ate nabo basomi nabo lungereza tebala utakitegeera what are you bantu basabasajja anja okula zoina bakubanya bagamba what are you akwasiyawo omusawo najja yakamo kale Gaza sifiki Gaza tugenda ku Gaza eriye mundu gyesekera Gaza abantu balina bikonde munange kakati ekitundu Gaza ne West Bank bye bitundu bibiri ebikola ensi ya Palestine okuyita okugenda mu Gaza kitundu kyekutuddeko ku West Bank naye ng'oyita mu Israeli era ekijja okwewunyisa abantu bangi bakibuuziza nnyo nti oyita otya mu Israeli okutuuka mu Gaza kiri mu nsi ki Gaza kiri mu nsi ya Palestine eyina Gaza Palestine insi eyafuna independence yaayo oba obwetwaze waayo mu kwefuga mu 1988 wansi w'omukulembeze waabwe omugenzi kati Yasser Arafat naye kijja okwewunyisa ne we tutuuse olwaleero Palestine ng'ensi terikogonizing wanga oba terikogonizing wanga tetwalibwanga nsi okusinziira ku kibiina kya mawanga amagatte gy'oyinza oyita the United Nations Organization kuba mu nsi yonna tulina ensi 195 ku ezo 193 ziri recognized by the United Nations Palestine then ng'ogaseeko ne Holy Spirit State abamba giyita Vatican Palestine temanyikiddwa tebagimanyi kyokka Israeli yemanyikiddwa bagimanyi weewaawo tebayinza butagimanyi kati entabwe evaawa kakati entabwe ekitundu ekyo kyafugibwako empires nyingi naye ku lw'obudde nja kutunuulirayo empires bbiri Ssematalo ng'atandika asooka wa 1914 mpaka 1918 ekitundu ekyo kyasangibwa kifugibwa ba Ottoman Empire oba gy'oyinza okuyita Turkish Empire tujje gye tuyita Turkey n'ekibuga kyabwe ekikulu Istanbul yali Ottoman Empire oba Ottoman ng'ekibuga kyabwe ekikulu ye Constantinople kakati bwe tugenda mu lutalo jjukira Abangereza balwanya ku sayidi ndala kati Abangereza ne badifeatinga Abataki ne babakuba ekitundu ekyo ne bakyeddiza kyokka ate nabo bamala okukyeddiza bakifugira wamu ne bakiyita the British Mandate of Palestine olutalo bwe luggwa jjukira Abayudaaya bayambako kinene nnyo Abangereza okusobola okukola ki okuwetagguluzaako aba Ottoman Empire oba Abataki mu kubasiima baasalawo babafunire ensi eyaabwe ekiteeso kyaleetebwa mu United Nations ebiseera ebyo kubanga of course mu 1914 paka 18 Ssematalo asooka Britain nekyeddiza kati tugenda okugenda mu Ssematalo owokubiri ensonga lwaki gyogedde kuhitira Ssematalo owokubiri atandika 1939 paka 1945 atandika hitira bamugamba mu nsi eya Poland bamugamba aveeyo mu nnaku 2 n'agaana ultimatum n'agiviolatinga ne bamulumba so United Nations etula naye ekiteeso kyajjanga kirimu ensi bbiri nti bano tubatonderewo ensi eyaabwe the state of Palestine esigaddewo tubeere ne Jewish state of Israel ey'Abayudaaya kakati Abayisirayiri bano ekyamazima nti bw'otunuulira bali mu Middle East era bw'otunuulira ensi ezibeetoolodde waliwo ensi nnyingi ezisinga z'Abayisiraamu era oli yeebuuza bano bajja batya okubanga bali wano bajju Bayudaaya mulimu abagoberezi ba Kristo ate abeetoolodde Lebanooni tunuulira Egypt tunuulira ensinga ate nga kigamba ne Yesu yazaalibwa mu tekigambibwa wabula mu kitundu ekyo
Israel weri oyina ebitundu nga Jerusalem. Of course nti otunulya kwegamba ne botunulya ebitabo ebitukuvu Palestine ne Israel byonna bwe biri ekitundu kyali kiyitibwa Palestine nga mulimu races nyingi nga mulimu abantu ab'ebika bingi ne bano nga batubatwalidde. So ne bateesa ekyo babatwendolewo ensi. Abasiraamu abaliraanye awo Jordan, Lebanon tebakiraba bulungi. Bagamba tekisoboka bano mubatwale badde eri mu Europe mubatwale gye mubatwala okumanya baasiitaana baali baagala batonderawo ensi. Ne wana Uganda baatuuka mu northern eyo maamuka nga baagala batonderawo ensi. Lindako kwegamba ekikulu kyabwe kyali kubatonderawo ensi oba solonga ze batondeddewo ensi bafune we bali singa babaleeta. Anti obuzibu bwe buli wajja nga wegenda okulaga ne mu Southern America mu nsi nga Argentina baatuuka naye munnange bano baagala okutonderawo ensi bagamba ffe twagala wano tugenda va ku mulamwa eyo gye mututwala nedda. Kaakati ekiteeso baagala bagamba ffe twagala wano mugenda tujja ku mulamwa wano weewali obuvo bwaffe weewali ebyafaayo byaffe temulina gye mututwala. Kati kyekibalwanya nakati kaakati ekibalwanya mbadde nkyakusimira omusingi. Ekiteeso kijja bwe kijja mu United Nations abasiraamu bagamba temulina we mugenda batonderawo nsi wano. Bano abasupapa bagamba nedda mukiriziganye. Ekyamazima mu 1947 ne tugenda mu katuubagiro ne bakwata emmundu saidi zonna tujja gitondawo temujja gitondawo. Ne balwana ne beekuba omusaayi ne guyiika tugenda okutuuka mwana mu 8 nga Israeli etondeddwawo ng'ebyokutondawo Palestine bambi biri mu kiseero. Kati Palestine tebalibwanga nsi kyokka ate kuya tebagyeko ensi endala yo bagyeko ensi endala. Naye ebyo byonna bikolebwa waliwo abalina strategic interests balina ebiruubirirwa ebiri ebbali ebitalabwa. Fumita emboozi bwe bagenda mu lutalo okutondawo Israeli ne kutondebwawo biyinde babikasuka mu kasero kyali kiri mu giraasi nti newe buli baddi bano bajja kubaako engeri gye beddiza ekitundu kyabwe oba gye baagala beddiremu kwegamba bezze amatwale ge babasalako. Kati mbadde gye batubeere bapimpi kati Palestine Israeli netondebwawo ekutulwa ku Palestine. Kakati bwekutulwa Yasser Arafat omukulembeze w'aba Israel w'aba Palestine avaayo n'engombo gy'oyinza okuyita slogan banabeekampala bagiyita from the river to the sea Palestine will be free. Kakati omugga gwe boogerako Jordan essi gye boogerako Mediterranean wano mu masekkati g'ebyo bibiri weewali Israeli. Kati bano bagamba mu okuva eri paka eno Palestine ejja kuba free kitegeeza from the river to the sea Palestine. Ekitegeeza nti bw'oba ogamba nti Palestine egenda kubeera free wakati wa bino Israeli tebaawo kuba eri mu makkati g'ebyo. So engombe eyo Abaisirairi Abayudaaya ne banywanyi baabwe nga Amerika bakitwala nti bw'okyogera oba ofuuse nnalukalala oyogera otya toyagala nsi yeegaane kubaawo owemula oba owemulidde ddala. So tutandika we beekubye era oyina akatuubagiro mu 67 eyo balwana Israeli yalwana n'amawanga ga Buwalabu agasingawo gonna Jordani, Misiri, Siriya. Olutalo yaluwangulira mu nnaku nga 67 mu myaka ki mu myaka ebyo 1967 nga munaku bunaku bo kye baakolanga ekimu ku kyabayamba okuwangula olutalo olunene bwe rutyo nti baabasindikiranga mbega ne bamukyusa timing n'addayo ate ng'akolera bo ng'abega bali kati nga meeting etuwa esiriya kayegalo wetubambege Kenya Abanyakenya bwe bamuyite yirenga ne babeera naye ate n'afuuka mbega waabwe nga tajja kubegamwa bamusitika okubega meeting ng'etula ku Tuesday oba Jordan oba Syria nti leero lwakomeka leero si lwa Mandi nga bagamba ku Lwokusatu tugenda kulumba omusajja obwo Israeli erumba kiro lwakubiri nebakuba era tebasitulako nnyonyi tebasitulako bintu biryawo by'amaanyi kwegamba nga bamukozesa nti omuntu wabayize nga agent azze kubera
Israeli yeyina engeri yakikolamu ng'egamba tetusobola kubanga bano tubalabanga balabe, tusobola okukozesa ono okulaba nti tubaako engeri gye tumufunamu. So amakolero ebyokulwanisa biki babakubanga tebanakugamba mu byobufuzi tukiyita reconnaissance. Luzongo lungi naye nga mu laboratory zaffe. So kugamba mu ntalo era abalwana mu ntalo nga ba Putin baani balina okukyegendereza nnyo ekyo nti mbega nga tonnaba kumutulugunya mujja munjalo asobola okubeera ekyettunzi gy'oli asogera nakubegera yeri ate n'obanga oli successful. So olutalo baluwangula bazze nga balwana 2014 balwanyi kugamba naye wano wennyini mu Uganda amawulire temusukkako myezi 3-4 nga temuwandiise Palestine Israel. Ekyenjawulo ekiriwo kati Israel bali kulwanagana na Hamas, wabula aba Hamas si ggwanga. Hamas kibiina kya byabufuzi kyawangula okulonda mu 2005 au 2006 kubanga ekitundu ekyo ekya Gaza bagamba nti kyekimu ekikola ensi ya Palestine ne West Bank. Mu 2006 ebiseera ebyo ekitundu ekyo kyali kifugibwa Fatah Party abakulembera mu West Bank. Baba kuba akalulu ebifo ne beera bwezi kakati bano abakwata obuyinza emabega k'eyabo aba Hamas bakambwemu kubanga bano bamakumundu Abbas abasinziira mu West Bank bali baga tusobola okuteesa okulaba ebintu engeri bitambulamu biki bano bajja ne bagamba atisa munne ekitala afa kitala. So kati kyetwogerako obudde buno olina olutalo olubadde mu mawulire okumala ebbanga okuva nga yabadde mu gwa 10 ogw'omwaka ogw'ebibiri 2023 nga 7. Hamas wajoyeza kati tuyinza ogiyita Palestine kubona wenyini ba Palestine balumba Israeli mu ngeri yayite suubirwa bubi nnyo. Bakuba ebikompola mu Israeli ebyali biswa mu 10 ezi lidako ebikompola si bomu ekikompola ebisoba mu 15 ekikompola tekimala okuyibwa ekizimbe bwe kiba kisinzira missile kyekisibiddwako. Naye nga kati mu studio wano bwe tuli bwe bakikuba mutoona kamera zaffe zino zonna nga oziraba mukaaga sijja kubaako ejja kuba nga nfulumye ojja kuba ofulumye oyagala obulamu yakuba nfulumye. So bakuba ebikompola bingi ebyo bayita mu mikwesese bayita ku mazzi bayita mu bintu bingi nnyo. Ennaku kugamba Israeli teyakiteekako nnyo maanyi tebawoninga era nga bulijjo wadde nga bakasuka ebikompola naye ng'ebikompola bino Israeli erowooza nga era bakubi basinzidde bweru naffe tujja kuddamu ku luno bakasuka bingi ate ne batuukira naddala mu Israeli ne beesitukira. Era ekibinja ekyo ekya Mossad ekitongole ekikesse ekikettera wabweru wa Israeli kyaluzinga credit nti mubadde mwebakidde ku mulimu mubeera mutyawo nga temumanyi Hamas oba Palestine tegenda balumba ne bawamba abasibe abasoba mu 240 olina oyita aba hostages batta aba Israeli abaali bakunukkiriza mu 1,000 wabula okuweereza ddala omuwendo ogw'olukumi abantu abasinga baali ku bisago. So babaddusa ku bitanda kati nga bayita ennaku 2 bambi bafa ne begattira ku muwendo. Kati bagenda okutuuka ku ekyo ekimu ku kyasinga okunyiiza aba Hamas bano oba tubayita Palestine wamu mu ndagaano ez'emabega kati tugambe endagaano nga Oslo Accords kakati eyo Oslo Accord waliwo Oslo Accord 1 ne the second Oslo Accord bakkaanya nga mulimu okutebenkeza emirembe mu kitundu ekyo wakati w'ensi bbiri n'ebibakkiriziganyako ebirala naye nga bali wansi w'abasaabaminisita ab'enjawulo. Kakati ennaku za leero oba mu nnaku zino tulabyeko basaabaminisita abakulembera ensi ezo bbiri wadde ng'oli bamuyita president w'e Palestine kati obudde buno saabaminisita Benjamin Netanyahu tubalabyeku nti mulimu abalina omutima ogw'abannalukalala nga bo bagamba nti tetujja kubikkiriza ebyo otutsa
naffe tulina okukuddiza guseke kati olutalo lwe nkugambyeko emabegakaawo olwa 1967 olutalo olwo baayisa bubi nnyo ensi za Buwarabu Syria, Jordan, Lebanon, olina Egypt baali beegasse nga bakuba Israeli ne Israeli n'abawutismatinga nebasinsimula ng'ekozesa akakodyo kali ak'okuddamu okukuba egabuto okulaba ng'ate kati bulijjo balina akakukwako ekyamazima nti kwegamba tukinuulira mu mbeera ennene oba mu nsonga nga tugiggyeeyo omuntu okugitegeera obulungi mu kifaananyi ekigazi weebale nnyo Israeli bagitondawo nga bagikutula ku Palestine kati enjawukana eri wakati w'abano babiri togiyita ntono bano bagamba kubanga Abapalestine baafuuka ababundabunda ku ttaka lyabwe batondawo bano Abaisirairi Abajju oba Abayudaaya ate ebyembi omuzungu kyayinza okuyita unfortunate nti baafuuka b'amaanyi okusinga be bajjeko ettaka bakoze ebikompola bakoze ennyonyi bakoze ebintu bingi era bangi nina bempulya nga bagamba bebakola n'ebyokulwanyisa mu Amerika bikinaezo mbozi za mineral water Amerika erina ebyokulwanyisa ebiwerako bangi ababikola Abacuba Abalatino abaki n'Abajju gye bali naye nga sigamba nti beboka naye nga tekivaawo nti bagezi nnyo kaakati be basayininga endagaano ezo bwalimu okubaako ebitundu bibeddiza Israeli wadde yatwala ebitundu bingi naye mu ndagaano ze basayininga kati ng'ensi ya Jordan bakkiriziganya waliwo omuzikiti ogusangibwa mu kitundu ekyo gwe bayita Al-Aqsa Mosque omuzikiti ogwo Israeli yali eguddiza n'ekiteeberezebwa oba kigambibwa nti enjuyi zonna bbiri ziyinawo ebyafaayo ekyokulabirako mu Buisiraamu mu nsi yonna okwetooloola gukwata kyakusatu mu bifo ebiweebwa ekitiibwa omuzikiti Al-Aqsa kaakati ate Abayudaaya kyekifo ekisooka kye batwala kwegamba ekikyasinze mu nzikiriza yaabwe ey'Abayudaaya omuzikiti ogwo Abayudaaya bano njagala tubeegendereze bulungi si bagoberezi ba Kristo enzikiriza gye bakkirizaamu bano Abayudaaya abasinga obungi si bagoberezi ba Kristo era n'emukubalumba ku lunaku olwo Okutobba nga 7/23 omwaka oguwedde babasanga bakuza olunaku lwabwe lwe bakuza kumpi buli mwaka oluyitibwa Simuchat Torah babiyita Simuchat Torah olunaku olwo balutwala nti lwamaanyi nnyo lwe lumu ku olwo oluvaako enzikiriza yaabwe bo kwegamba Bayudaaya nga oyinza okuwulira nti Omuyudaaya n'omugobezi wa Kristo baawuka so kati oyina mu Israeli mwennyini oyinamu ekitundu ekitonotono abakkiriza mu Kristo naye oyinamu Abayudaaya kati ennamba esinga Bayudaaya kiringa nga olulaba ensinga Iran oyina kwegamba oyinza okusanga ensi Iran Pakistan nga mulimu abagobezi ba Kristo mulimu Abawuzbek mulimu Abasunni mulimu Abashiya kwegamba nga buli omu akkiriza mu kyayagala kyakkiriza boddako emabega awo wennyini wali omuzikiti Al-Aqsa waliwo ekkanisa bbiri ezaali zazimbibwa naye obudde buno nga teziriiwo oyina Roman Empire eyina ekyaki gye yasangawo oba temple gye yadistroyinga nga wayisewo emyaka nga 6 King Solomon naye yaddawo n'ateekawo ekkanisa Kabaka Solomon ekkanisa eyo yazimbibwa mu Bayibuli oba bayita Abababilooni bw'osoma ekyawandiikibwawo mu Bayibuli ojja kugitegeera bulungi nayo nemala nedistroyingibwa oba negibwawo kaakati waasigalawo ekisenge mu bimu ku byazimbibwa kye bayita the Western Great Wall kyesuddeko akabanga era bw'oba oweetegereza okuva wali Al-Aqsa Mosque n'otunuulira ne wali the Great Western Wall weesuddeko akabanga kati mu ndagaano bano ze baasayininga ensi eya Jordan ejja kubanga yedduka nnyo omuzikiti ogwa Al-Aqsa era ejja kutondawo ekitongole ekiyitibwa obudde buno bakiyita Okof
kyekiddukanya omuzikiti ogwo kutegekamu ssente kukirabirira naye nga mulimu obuwaayiro mu ndagaano nti Israel ejja kuprovidinga security mu kitundu ekyo awo wali omuzikiti nga kiyambako mu byokwerinda poliisi n'amagye abasiraamu bajjanga kujja basaalire mu muzikiti kawaayiro kali mu ndagaano abayudaaya bajjanga kujja balambulewo be banaabaagala okusabirawo bagende ku Western Great Wall y'endagaano kale so atukomye wali nga bakubye ebikombula kyekyaddirira kakati ekiddirira anti nkulaga olutalo bwe tutandikira ku luno ne bakkaanya kakati ebintu babadde bagezaako biteeka mu nkola naye ekyamazima abapalestine n'abaisirairi nga tebakikiriza abaisirairi bajja ne bagamba tugenda kusabirawo naffe tulinawo ebyafaayo abapalestine abantu abajja ne bagamba tekijja kusoboka endagaano twakkaanya mwe musabira eri wano mulambula bulambuzi Israeli eteeka mu nkola security bwe yajja yafulumya Palestine nga n'emigere kwotadde abasiraamu abali kusaala abaali bazze okulemesa abayisirairi okusaalira mu Al-Aqsa babafulumya nawujjese mufungize nga n'empi kuliko ate be bakuuma ate obagamba yeki niye nga tubaziyingiza muzikiti toyagala kumanya so Palestine nga bakulemberwa ba Hamas ne balangirira olutalo era operation bo gye balimu bagiyita Al-Aqsa Flood bali mu kuwulira balwanira Al-Aqsa tebalwanira Al-Aqsa yokka wabula Al-Aqsa yeyivaako okulwanaganako mulundi guno kwetwogerako kyamazima olutalo lwefuza amawulire kakati byonna webiggwa jukira abahamazi bano balina ekibiina ky'ebyobufuzi ekikulemberwa munnabyabufuzi Yahya Sinwar mu kitundu ekyo ekya Gaza balina n'ekibinja oba balina n'ejja eddamba eriyitibwa Al-Qassam Brigades likulembera omusajja gwe bayita Commander Dave asingibwa okumanyibwanga Muhammad Masiri talina eriiso erimu talina omukono ogumu baagukuba tagulina Israeli yenna yebibatuusaako n'ebitundu ebisigadde n'okugulu atambula awonyera bw'ogenda ku mutimbagano oyinza okunoonya ekifaananyi kya Muhammad Deif oba Muhammad Masir okuva mu myaka nga 20 emabega toyinza kifuna bw'aba ayogera bamunzikiza yakulira Al-Qassam Brigades be bamala okukola effujjo ku Israeli kakati kyesaggambye nti abakola effujjo ate banafu bakola effujjo ab'amaanyi ne bajja ne babalwanira bo bennyini beerwanira naye nga onogamba nti okola effujjo ku muntu g'omanyi nti akusinga kakati bwe bamala okukola effujjo Isirayiri neelonkinga ekikwekweto kye yayita Operation Iron Sword. Operation eno ereese ebizibu bingi naye tutuuse olwaleero bonna kugambako emabegaawo nti bwe bajja mu kitundu naddala mu bitundu ebyo ebiri mu Palestine gyennyini ebitundu nga Khan Yunis bakuwa kye bayita collective punishment naalumanya ne saalumanya oba niyaliyo oba tewaliyo obeera accountable ku biki ebigenzeeyo tubalabye bakuba mu nnaku nga 3 ezaasooka nga balonkinze n'ebikwekweto bya underground operation oyina abapalestine abaali basoba mu 2000 nga bo baali bamaze okusinkana katonda waabwe Era kibaze kisoko abapalestine 10,200 nga bamaze okusinkana katonda waabwe bamaze okumusinkana abalamule mazima kale tukyagenda maaso ne program ne political hub analysis mu kaseera kano ojja okujjukiza okuba naffe aba Skypins Tours and Travel batugambye nti baana ba maama mugende muweereze Obuganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu Skypins Tours and Travel bagenda kuyambawo obutambu gwe wenna ali eyo ng'owulira ekizozo kyagenda kukolerako mu nsi ez'abazungu oyagenda kukolerako mu America oyagenda kukolerako mu Canada oyagenda ku Europe ogenda Denmark Poland oyagenda ku Bufalansa oyagenda ku Germany oba oyagenda Bungereza banafa ba Skypins Tours and Travel bagenda kutwala oyina sente oba tolina ne oba tolina Skypins Tours and Travel bagenda kutwala ogenda obeerenga okola akasente okyusa obulamu ate weeyagale Skypins Tours and Travel bakasangibwa ku Haruna Mall
wali entinda. Enamba y'essimu 0709 0797 0797 ne ku 04 emunya 67 36 9 04 emunya 67 36 9 ibana fa Skype pins tours and travel wali entinda. Rodi yes sir kuba kyasa bulemba akati okuva ko olutalo lwatambulira ddala naye okusingira ddala nga nagambye nti West Bank ne GGAAZA kati olutalo lusinga mu West Bank eri mu Palestine era West Bank yeyina president gwe bayita Mahmoud Abbas kwegamba waligambye nti West Bank yeyina obukulembeze obukulu eno yali baddenga federal government ya GGAAZA naye nabo beekulembera kati bano aba GGAAZA baali badde balipotinga direct mu West Bank ate ne West Bank yennyini Israeli naye era eyinako ekitundu kiyabba kekiyita okubba kiyabowa era gondi yetero kijjayo mu Al Jazeera beyogere gamba the occupied West Bank mazima nti beereetawo bwereesi ne beeteekawo bajja ne basengula buli kimu ne bazimba amayumba ne baleeta Abaisirairi nti kati okuva wano wammwe babazimbira wammwe yagala ebyansi teri ayina kukutiisatiisa wano wammwe ne babawa ne license kyokka be basanzewo Abapalestine ababasigaddewo bayinza okkakulekera nno naye gwe ne bakumba n'endagamuntu y'ekitundu ekyo kuba bwe baba be batwalawo be bafuga poliisi yaabwe ebyokulonda kiyamaani w'ekitundu kati bambi gwe n'otuzzi n'otubulwa naye nga bazze olw'okuba bw'amaanyi so Israeli ngeyita mu ggye lyayo erya Israel Defense Forces IDF ne basumulula bakubi naye nno ekijja okwewunyisa baleese ebiteeso bingi nnyo nga bali kugamba nga bagamba Israeli bannange oli mu kutta abantu abatalina musango abo bonna bottasiba Hamazi biki nedda abasajja abo batumba ye eri ku kiri egamba nedda mwatulumba naffe tuli mu kwesasuza naye bali mu kwesasuza ntuukidde olwaleero bassa abantu abasoba 2.2 babatirayo 10 bali bakyali ku 10 ate abamu ndowooza baafana kati Abahamazi bo tebakyazaayo eno mu Israeli Abahamazi bazzaayo of course olina ebibinja ebibayambako tebalwana bokka olina ekibinja ekya Islamic Jihad bakambwe nabo olina n'ekibinja ekirwana nga kisinziira mu bukiikakkono bwa Lebanoni mu kibuga Beirut ku njegoyego gy'ekibuga ekyo bwe bayita Kataib Hezbollah nabalabyeko naawe bakola ebintu bingi nnyo tebakkiririza mu Amerika kati bo bagamba tulina okukola ekisoboka kyonna tulabe nga tuyambako bannaffe balina n'ensi nyingi nnyo ezibayambako ennene olina Iran olina of course Saudi Arabia naye erina engeri gyeyambayambako mu ngeri endala mu ntalo naye tevaayo ne Iran ebyegaana naye ebigambo byeyogera era n'abalowooza nti ne Russia ekirimu naye tekimanyiddwa ekyo kisinako bukakafu sola kiteeka mu stamp kumpewooza Mr. Rodi njya tutunuulire olutalo luno essaawa zino sofa essuubi ly'okuggwa kwalyo liyimiridde litya kaakati essuubi ly'okuggwa kw'olutalo olwa Israeli ne Hamas obudde buno kikyali wala lwaki nkugamba bwe nti obadde n'okutegeka kugamba akalulu okukuba akalulu mu UN Security Council ne mu UN General Assembly yennyini nga bagamba naye Israel kyekola tekiriiyo America ng'ekozesa veto powers egamba nedda oli baamulumba Russia yaleeta Jordan neereeta oyina ensi ya Mozambique ne zireeta Brazil neereeta ensi ez'enjawulo ne zireeta ekiteeso nga bagamba naye kitta abantu kiri eri ne South Africa ne bagaana bagamba ekyo olwaleero tutuukidde wano mu nnaku nga 2 eziyise America yayisizza ne ssente mu seneti yaayo ezigenda okuyambako Israeli mu kulwana nti olutalo luno ekyamazima omwaka tetwagakutandika guno 2029 gusobola okutuuka mu makkati gago sinakina okuggwako kubanga
Netanyahu Ssawa Minister owa Israel y'omu kuba kyasinze okusavinga ebisanja ebingi mu nsi naye akugamba tagenda kuva Gaza nga tajja wa Hamas. Aba Hamas bagamba mulimba tujja bagoba wano ate nekyewali okusomoozebwa obukulembeze bwa Gaza bugenda faana butya kubanga Israel egamba tuteekeyo abafu be bakulemberayo. Amerika emugamba owomaze okubajjayo baleke beefuge nga baagala nga tebakulumba oba wano ba Mahmoud Abbas bana abagundi bana abasiraamu community y'abasiraamu babasha bakulembera nga basinzira mu West Bank bakulembereyo. Netanyahu agamba bano bebamu eyafana eyasika bebo bano basobola okuyitibwamu abayike kale ne baba kati batulumbe Islamic Jihad esobola okuyitibwa omwo nejja neetulumba Kataiba esobola okuyitibwa omwo nejja neetulumba. So okuggwa kw'olutalo lwa Hamas ne Israel oba Palestine ne Israel kikyaliwa kuba bakyalwana n'enkya ya leero yennyini nnyini gukedde kuseka juzi lwabadde lwa Sunday siyego Abapalestine balumbiddwa mu ddwaliro eryo mu Gaza mwennyini eddwaliro eriyitibwa Al-Nasa Hospital. Kaakati Israel obuzibu bwejjangize kulumba kubanga Abapalestine abo baba Hamas abo kiteeberezebwa nti balina emikwesese wansi w'ebizimbe njoyizo lantu ddwaliro bajjanjaba naye nga wansi sebo bali mu kuweesa batuziza meeting tubakubye tutya mazima. Kaakati Israel obaze kagamba kiyakoze liya ekyabadde nnyo personal nga kibisotachi oba oli ku kitanda oba olina ebisago bimeka ne bwoba ofaananamu katono mu Hamas ne omu ne bwakyogera nti wuli wali oba okiguddeko abaana bano ne bateeka mu incubator sigamba nti ne babatuuliza wabula babazanga tebabannatuuka ne babateeka mu ne bababikka ekigambo kimunya ekyo. So abamu bafudde bananga 7 olw'obutafiibwako kubanga abagendo bafaako bali mu kukaayana n'abamagye ba Israel. Eddagala eryabadde lirina okukola ku balwadde Israel yakuliise nalyo kitegeeza ebireebasi ate waze ofuna eddagala lyo balitu yagambye temugenda kujjanjaba Hamas wano gy'oli nti balina lambe yabalambibwako nti omuhamazi wajja nti yalina amayembe ku mutwe nti ojja kubalaba. So nsonga y'amaanyi nnyo naye ng'olutalo ekyamazima bwe luba lunaggwa lujja kuggwa olaba nezisematalo wawudiwo yaggwa second wawudiwo abakoleya baani biki bonna ababona byaggwa naye teri ekyamazima amanyi tugenda kuggwa lutya. abawa ssente babawa ababayambako okubawolereza mu bitongole ebinene nga UN babawolereza. Totunuulira nti nene eri yokka kugambya abayiraani Islamic Jihad ensi ennene nazo ziri mu kubateeramu akabega. So obutasobola kugamba nti bigenda kuggwa kati kati batuvaako omanyi atuye ku mbeera y'abantu ababulijjo mbeera etya olutalo lwadduka baabali baabo abantu b'e Gaza bo bali batya. Ekyamazima embeera ebadde egenze etereeramu okusinziira nga bwe yali emabega kubanga olina ebimotoka by'amawanga amagatte n'ebanywanyi baabwe abalala abawa obuyambi. Israel yali ezigaanye okuyingira kuba baleeta obuyambi omuli amafuta kuba Israel yevunaanyizibwa nnyo ku masannyalaze agali mu Gaza ebijjanjabi biki buli kimu bagajjako ne babaye nti bawangudde. Era ndiroodi bw'abajja okulumba asooka kujjako bw'abeera alumba ekiro ssaawa 4 kusa lusundi wagagenda mugjiika tegeera nabo kati amazi nabo babasitede oba bageza amaeki babasitede naye kati bano bateekako night vision jjukira be balumba kati ate bwe balumba temumanyi ate kati bw'obeera ng'omuntu akulumbidde ebbanga nga sitayiro gyakulumbiramu ye nabo kati bwe balabira nga gagenze be pala nga anti olumba gabalekera olumba balekako ate obane bagala wange ne bagajjaka ne batagenda nabo bagira kasavu kanyama nga amaazi yennyini wokuba ekizimbe n'okisaanyawo ate ogenda olaba bafubutuka wookubye kati nabo babateekako surprise attack. Naye ekibuuzo ky'obuuziza embeera y'abantu ba bulijjo ekyamazima abamusinga bakyali mu kubundabunda. Olina abantu abasoba mu kakadde kamu nga n'ekitundu tebalina waka ebyokwebika. Jjukira Israel yalonkinga oba neeragira bave mu bukiikaddyo badde mu sayidi enati eno muveeyo waliyo okulwanagana kungi tugenda kubaako engeri gye tubakolamu tetwagala kutta bantu ba bulijjo.
gye baali badda Abahamazi bagadde dda musigale awo tubamanyiwe munaamala okuva bagenda kuzimbawo baweewo Abaisirairi. So ebyokwebika ebyaki United Nations ebaddegezaako naye era n'ebiyingira mu Isirairi naddala ebiyita ku nsala eyo eya Rafa eyawula Isirairi ne Egypt. Wayitawo bibale ekyokulabirako nina amawulire ge nali ngoberera ebimotoka by'amawanga amagatte ebisoba mu 2. Isirairi bamala okutuula President wa America Joe Biden nga amaze n'okugendayo olwo akutte essimu akubidde ne Fatou al-Sisi omukulembeze wa Egypt ne bakkaanya nti Isirairi obagga ogulewa nti nze sigenda kugulawo nze sigulawo balumbanze kati ensala eya Rafa ne bakkaanya egulibwewo bakkirizaako emmotoka 4 ziyingira ku mmotoka ezisoba mu 2 zitwale eddagala n'emmere bonga bayamenya azimba Hamas bonga bayamenya sisigaje zimba Hamas ati Isirairi ate mu kugulawo Isirairi yakiza naye yateekawaka kwa kwizo n'egamba singa intelligence yaffe tulaga nti bye muyingiza bituuka ku bakamanda ba Hamas tujja zikuba tujja kukuba emmotoka ezo ate nammwe wano we mubisimbye mujja kubijjawo mu bizzenyi mwabijje kubanga muzze kuweyidinga batulwanyisa yalifudde ebisago omuwa mmere kufuna maani kakati embeera nebeera bwetu naye nga bakyabundabunda bambi ebibalabirira byo bijja naye ebiyingira okubatuusibwako ekyamazima biyingira bityo era United Nations etuula nnyo okulaba ebyokulya ebyokwebika n'ebikozesebwa mu mbeera za bulijjo bibatuukako mu kitundu ekyo ekya Gaza. Kale tweyanza nnyo tweyanzege eyo nno ye Gaza emmundu gyesekera enkya n'eggulo emyezi tekutte emyezi 4 miramba nga emmundu eseka kwa kyali kya Muisirairi kyali kya Pakistani kya Palestine kwegamba kiri eyo kifuma mutuku. Kale mu kaseera kano nzikiriza nkwerekereze akadde katuliridde empinga okufi n'abagambi kano kaguddewo abalaputiri olungi oluzungu gw'oyogedde twakuddewo bubebe situgenderedde ne tugamba ne kabye tukabayisizeewo nanyo mukitegeere naye nga njala okujjukiza ku Stream Live Avenue basange wali makindi okuba erigenda olukuli nga bakava ku Starbucks. Stream Live Avenue bo bategeera kimu production. You want it, they create it. 120% production. Stream Live Avenue bakola obulango bwa audio mu maloboozi gali gennyini agasalawo bakola obulango bwa video bakwata ennyimba eza video bakwata emikolo videography photography bakuba ebifaananyi wa nnyini awo ku kifo ne outside photography byonna babikola bakola banners bakola flyers bano simanya audio out omuntu ntungobo bajja kubukolera bona posters bazikolera ddala obulungi obutagambika. So bakyayire kwa lero kuli owosoba kuya ku simu 0753 8 24 no ezizo 0753 8 28 47 0753 802 847. Yebanda kwa Stream Live Avenue 120% production loading simple abadi bafe. Abali ba programu eno tubebaza nnyo olw'omulimu gwe mukola musubscribinge musigale nga mugoberera tulina bingi nnyo tetujja sukkawo. Kale mukama batukumbire mwera.